program Behind the News tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja twaniriza osibyeta sebo osibyeta nyamalate tuli fenna budde bwa program ekiri emabega wa mawulire Behind the News wano Impact FM radio Lwasa Mayinja muje baliko era jona jimutusako engalo mwebale mukoleke mukulonda wetwogerya kati okulonda kukyaliyo kwa emitonotono nenga at least waliwo okwawedde naye tubasaba busayibane mukuuma emirembe biri bivaawo ate gwe omuntu osigalawo ng'oli mulamu nolwo ensonga eyo tukwetaaga era ng'oli mulamu kakati nno nkime bulungi nnyo nti kati abazadde saako n'abaana bali mu holiday oba tuli mu holiday nolwo ensonga eyo nga bulijjo nkujjukiza ne nkugamba lunye nti nno omuzadde oli awo weekend etuuse ogakulya ku nkoko nengo olya nkoko kikaaki muganda wange olina okulya ku nkoko yennyini eyeragirwa enkoko ennansi ennaku enkoko eyekuzizza yokka ku maanyi g'obutonda amanyi ga katonda so amaanyi g'empiso amaanyi g'omuzungu oba amaanyi goyaga okuba nti asaanyawo ensi eno ng'akuza enkoko mu nkuza etali nakyo njogera ku nkoko ezaffe eŋŋanda ennyolo enkiga enteeso zonna bwe zityo wabula si buno bukiyokiyo bwe muli obwa weeks esatu ke bakuba eddagala nga ka lunaku lumu ne kakulya ku ddagala paka wookattira oba wookaliira nga kato ng'eddagala liri muli yonna mu buli amagumba mugagwaya n'ogagaaya nabukuba eddagala ne bugejja n'ogaa nti olidde kinene kumbe ng'olidde bulwadde olidde butwa kataata mama kasobera mangu ogenda kikola ekyo kugula enkoko eri ennansi weebale nnyo webali eddala webale kulabirira na butaagala kutta baana bo nawe boolabirira ng'ogula enkoko oba ng'obaliisa enkoko ennamu enkoko ekuze enkoko ennyini erina okuba nti eriibwa mukama Katonda akikubalire wamma ate nenkwebaza gwe taata maama kasobera nga muganda wange okimanyi nti nno ensi eno kwe tuwangaalira obutwa buyitirivu nnyo n'olw'ensonga tulina okuba tubukendeeza mu mibiri gyaffe nga tulya ku greens greens zikoya ddala omulimu ogw'ettendo okendeeza n'okusengejja obutwa obubiri mibiri gyaffe n'olw'ensonga eyo tuzeetaaga akati bw'obanga obadde ogulangule akabaate kajja dda kubanga abasinga obungi abazitunda ezo ate bazifuuyira eddagala buli kaseera n'ogenda n'ozirya kyokka n'obeera nga oloza olya bulamu kumba ate olya bulwadde olya butwa n'olw'ensonga eyo ntwala ate omukisa guno okwebaza bonna abatafuuyira nvandiirwa mwebale nnyo mwebali eddala ng'oba ozifuuyira oba okutta akawuka okozesa eddagala eryaffe ery'obutonde eritagenda kutta biwuka biri mu ttaka ebirungi ng'ensiriŋŋanyi ate nga terijja na kutta bantu nga baziridde weebale nnyo webali eddala ate gwe naawe kasobera nga munawe kimanyi nti ebyaddala envendiirwa ozibinako awo ewuwe waka naye weebale nnyo Mukama Katonda akikubalire kubanga ne oba oli ku lujja oba ku lubalaza osooka nti olibawo envendiirwa nosooka nga ofuna ekyokulya ate era ng'ofuna n'obulamu naggandi kasobera nga yakufuuyira kozesa eddagala lyaffe litwogerako twali kuyigiriza wano era abasinga obungi mulimanyi bulungi nnyo abatalimanyi program gyezibisa okuba mugendayo ne muziraba waliko wa story UG ne muzitegeera n'omanya kye tuba twogerako buli kimu mwebale nnyo mwebali eddala nga bulijjo tubategeeza tuli mukaweefwe kuba ntulwanyisa ebitulatula bino ebinene bye katunkuma tubaga nti katunkuma owaffe yoli omutini akaawa obutini wabula kati kye baakola bagenda babiwakisa ne bafunamu gana aganene tegukawa guli awo nawulidde kati n'okukawa bukaawa bakubyemu eddagala eri bukaaya naye nga si katunkuma fooli ng'ekigendererwa ki kusanya katunkuma fooli munnansi n'olw'ensonga eyo tulabe nnyo okulaba nti munange tumuzzaawo gwe tugula eka mu katale bw'osanga biri ebinene tobigula tubiboole bijja kudiba tebajja kudamu kubiyita mu katale n'ababirima bajja kudiba nabyo nga bulijjo nkutegeeza nti amazzi bwe bulamu embi gyaffe gyetaaga amazzi okuba ntirwanyisa n'okusengejja obutwa obuli mibiri gyaffe n'ensonga eyo nywa amazzi buli lunaku nywa minowota naga minowota gutya minowota sige mazzi gemugula mu maduuka ag'emmikebe ogamba bicupa nedda so nedda nnyabo babalimba kirala era ekitongole ekyavaayo ky'ebyobulamu mu nsi yonna ne kitulabula ne kigaa nti amazzi ago galimu obutwa buyitirivu nnyo obuli kansalasi ekitegeeza bukwasa kansa n'olw'ensonga eyo
ne bagamba nti geewale oba tosobodde geewala maybe ng'oli wala nnyo eyo gakendeeze naye ng'ekikulu gwe tuyita miniwota yennyini ge mazzi gano ge tusenye ku mudumu ewaffe ku taapu oba ku luzzi n'ogafumbako then n'oganywa ge ga malungi gennyini n'agataapu gano gasobeera ng'ogafumbyeko kemiko gye batekamu eri ekendeerako naye bino ebyomumikebe muganda wange obutwa nabo bagamba dda era mumanyi bulungi nnyo kati abasinga obungi tekiwirimu sitaani n'akamu n'akeddagala tekiswaza kutambula n'amazzi go ng'ogajja ewaka nga wagafumbye oba otambula gw'okimanyi tuli mu kwejjanjaba n'olw'ensonga eyo omungi atuwuliriza nkutegeeza bulijjo oba ofunye ku budde kola ku dduyiro kikulu nnyo ekyo nakyo kijja obutwa mu mibiri ate nekikufuula ng'oli mulamu obulamu bwonna omungi atuwuliriza eno eprogramu ekiri emabega amawulire nga bulijjo omulangira Kalema Gegange. Gano ge mateeka agafuga program Behind the News. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano. Nyumirwa nga bw'oyiga mu program Behind the News. Okay, butereevu nate omulungi aliko Impact FM Radio Lwasa Mayinja mu studios. Nina Dr. Galiwango Henry. Dr. Galiwango ono musomesa abasomesa obulimi ku settendekero ery'Amakerere. Sebo sokulabako nate buuza kwatuuliriza. Sebo we bali kunkyaza nate. Abatuuliza mukama yebazibwe. Leero 24 January. Yes. Lunaku lwa 6. Maze weeks singa 3 nga sijja. Watyamu kulonda. Nagamba 17 sigenda kujja. Kubanga kuliko okulonda nakuyitamu nalondera waffe Luweero nava waka sawa nga 3 n'entuuka nensala nti bana bakutandika sawa banga zalinga oba 5 bannaye nenonda tewaliyo obuzibu twalinayo bana abasirikale bano babayita bamagetisi abakute batuuni erinnya lye babawadde banga bali bakafuluma abo constables abo abamu nga tezibatuuka na batuuka kansooke mbasabire mukama abayambi babawe ssente zaabwe kuba bali abasooka ku mulimu gwa Kayihula tebafuna ssente zaabwe ezaki ez'okukuuma era baganda beegugunga ne balopa n'okuloopa over 1,000 of them nga tebafu actually 10,000 bano kambasabire ssente yabazibawe actually nawulidde ku kiboozibozi there's one person yawulidde bennali mbe babanja babasuubiza emitwalo 80 buli gwolaba magetisi oyo emitwalo 80 for 3 months naye nga naddala nze abambeera okumpi contract ya bigambo kati simanyi omusirikale ate order ba order contract ya bigambo onogamba kimu sima bagamba tebajja kuwa era gasijja kuwa ebira order naye akalulu twakamaze kawedde yes nalina bakutavubuka basukka mu 10 kati lusukka namu those are now the manyi government eba ne kalika twekisize waliwo enamba ze boogera ezitagenda kukanga abantu bannaye naye ate leeta kimanyika nti ziba zisuseewo bakyakwata nze nva Luweero ku olwo navayo saawa nga 9 maze okulonda ntuuka mu Matugga sawa zibeeranga 11 abo batandika okubala yes mbeera ntuuka mu kiti ng'oyise ku bubundi amamafiina hoteli amamafiina tuwulira ebikuba tugaba ki ekikuba kumbe bali mu kubala abasirikale baganya abantu okuyingira abantu bagamba ffe tuyingidde kwekola ki kwekubuulira amasasi gakuba abantu bana bafudde nawulireyo abantu bafaninga nawulira bana ate Luweero okay reports zituga nti bali 7 abaafa Luweero naye abala bagamba nti bayita mukko after nawulira ku Luvuuvuumo nti waliwo omusirikale gwe bayira amazzi ag'okye Luweero awo wava spark abantu nga banyiivu ne bamulira olweje naye omanyi sometimes ngiji tugenda kubanga oga nti omuntu munyiivu to the extent yakutta amazzi agayidde agokya omusirikale according to the reports zinafuna that very evening kwa bangambo wayo mwe muli safe eyo nti ate kye Luweero kiriwe kiti nti omusirikale of course he was trying to bring order naye olw'okuba nti abantu mitwe gibeera minyiivu ebigenda maaso ng'ono bwe yagamba nti nga byolindiridde byawukana ne byolaba kati kwe oli kwekwata kasasi bamuyira olweje lw'amazzi he was calm because he would shoot them muyagamba banne munnangira bwereere I want to meet that gentleman because he was too calm for life
kitegeeza ne kati yali mwaka obuntu ojugera omusirikale yakuba esasi yali waziti Busia yava kabangali n'agera na shooting omu ba comrade bamugamba ate abaali bambadde engoye NRM yes oba yali wa minister na Mulamba yes waliwo talaba wakati wandera nani omulala naye ebisinga mukama tuyambe tubiyiseemu Buganda yakoze statement ne Busoga yakoze statement abantu wano wetulaga si wangu these two kingdoms mulina okwesiba 3 oba 4 kubanga kyemmanyi bano batugamba ku Musevenomics bo basoma Museveni mu byobuki mu byenkulakulana naye ate nze nakola Musevenology Museveni musome omwetegereze buli kimu saati kijayambadde kigambo kikyayogedde Buganda ne Busoga twolekedde obuzibu era kati wano nzenga twandiyetagidde bakiyita elitist bargain elite be bantu abasomyeko abategeera ebintu kati bargain kubanga kulamuza ogaba nesaliraako nina kino kakati wetwetagira kubanga nze nkubulira tulamuza kwani tulamuza Museveni Buganda yaleta Museveni naye ate Buganda olwaleero emwefuulidde naye ate jjukira oli yennyini ssente yennyini buyinza yasalawo nkuwadde minisita ki kati awo tulina okudda ku mmeeza oba ani agenda otutuukire nze nkubuulira kuba nkuwa example okuva wano wano bayita ku passport wano ebugolobe so waliwo ne bamiti packers ebugolobi wano kugundi electoral commission yenkadde awali passport okuvaawo okutuuka alimu okuvaawo okutuuka ku nkulungo wali ekkubo lino ligenda kitintale lino lidde eno mu Buzimbuya abantu awo tewayana kilomita ziwera 3 naye bakoleddewo myaka 5 nali mmanyi nti oba kiki ekiri waawo the same road okuva ku bitale Nakawa okutuuka ogende wali eruzire eri wansi ku Ministry of Water myaka 5 naye nga ddala Museveni sente zimubula tezisobola mubula kati twali bakaaba twetaaga tukolere enguudo kyokka nga ate abe waffe tebamulonze era kati mwabe Kalungu ate mbasaasidde nnyo mpozi kino ekiddamu kibala bululu mpozi kinakyusa kisoboka kubanga nedda nti Kalungu naye abantu bagira beekyawa twalira minister wa finance Jiwashi Mayanja Nkanji ne prime minister Kintu Musoke ye jali wali bakijulu akyali awo atudde faamu ye weeri awo so tubenda basajja abakabi ab'amaanyi naye nga bali mu government ebikwatikako nga tewali so ffe twagimanyira embeera eyo okirala nga tujjeko ekya elitist bargain nti tufuneyo abasajja abasoga abakulu abasajja Baganda bakulu batule n'omusajja nti owaaye twakubya akalulu naye tetwerabiranga ekisanja kino nze nkyalikidde azi Buganda azimie Muganda azimie Musoga naye agambye president good enough yadde ayogera yatuwadde essuubi yagambye agenda kuba mukambwe mukko mubali ababba ssente za gavumenti mpozi nga tabasembeze anti kyekituuza ti oba bukambwe ekikuba luyagamba tembasiba bayinza okusuula gavumenti balina ntwala ssente ebweru baduusa ssente ebweru naye yagambye nti in fact ebitundu 7 ku 10 agenda kufa nnyo ku bagagga kubanga bagagga awo bamirizaawo gavumenti bamirizaawo abaavu naga ate ne bano abaavu agenda bbawa bitundu 3 ku 10 mwe muli PDM mwe muli emyoga mbulabo okuba ndi bajja mu bwavu naga enguzi ejja because omuntu mwavu ewaka ne bamuwasingira 10 n'alonda nakubaako n'akasula bubi nnyo bwatyo yabyogedde development oba ebyenkulaakulana tetulina bitunuulira straight bwe tuti kuba ate kati kiba kijjeewo kiri kye bayita inclusive development inclusive nti buli omu kati bwengamba nti nno ogunene oguwe omu abadde alina biliyoni omwongereko biliyoni 10 zibeere biliyoni 11 ate ono abadde alina omutwalo omwongereyo 13 afune agende gumu 3 era ojja kuba olina obujiji
Yecho kyalowooza kibe bwete bakyogera nga ojja kuba olina obujiji jo juzi nga restaurant yayita abakulembeze b'enzikiriza n'ayita seeke yali agenda okuwa gundi acceptance speech ye erwakitulaawo saagiraba twagiraba yagiraba n'enjiwuya n'ogiwulira saagiraba ati imu kwebyo abo mukambe mukko saagiraba kubanga nze buli obeera ng'onzigyeko intaneti nange emirimu gyange oba kati kitegeza ne TV ze mbasobola ziraba era saagiraba naye nga wanyiiga bubi nanyiiga naye nga tujja tutuuka waawo kati nze nkubuulira muzeeyi kyeyagamba ekyo kyogamba nti afuneyo abagagga abawe ssente omulidi omunene 7 ku 10 kyetwagala okumanya abagagga kubajjukira kampani zesinga okujja mu Uganda. Yes. I don't know if those bagaggas are already in the country. Bwe babeera nga bagenda kujja buzi basooke bafune taxi holiday holiday eggweko business bazikyusa amannya ebadde Kalema Enterprises enchefuke Galiwango Enterprises era demo ifune tax holiday. Yes. That is not a sure win for Uganda unless they are already here nga bagagga bali muno already. Naye ate n'ekyokubiri nakugako no business z'omu Uganda munezisinga zeewala okusasula emisolo. Yeah, yes. Even those medium scale businesses zeewala kati simanyi how many large scale businesses tulina mu Uganda fengaffe compared to large scale to medium scale compared to low scale. Kubanga emisolo gisinga giva mu medium n'abana abatono. Emisolo gisinga giva mu medium n'abatono. Emisolo giva mu bantu aba banene. Tojesigulira nako. Kuba tumanye na agreements ze bakola bargains ze bakola nga bajja mu business. So nga ate gwalina business yakakadde ne banga bagikubyeko 10% 20%, that is sure you have to pay olito manyi. Yes. Yagambye Tibu Haburwa kino kisanja yongerekera Tibu Haburwa ebyo gwamanyi kye kitegeeza yongeddeko naye kati fete kyaliyo ekakuta Museveni fe tujja kuogera of course yagira naye fe tujja kuogeranga ebimu bijja mutuukanga somehow dive mu Tibu Haburwa ligendeko kwa list ahabulwa ba projectinga wantu alina NGOs ezimwe zikola ku byemmere nawe nojja n'okikubamu n'okyogerako n'oyongerako baga nti tugenda kuba tulumwa enjala nga tuva mu kalulu. That is sure. Nga lwe balangirira ku lw'omukaaga lwennyini ku makya waliwo ennyama eri gye batalya kwoli Kampala empoomera nnyo nkeera pooka nali nga njigula gumu 8 kwolwo ku Sande ku makya ali ku $200. Amafuta kimeyi gaalinnye mafuta galina okulinnya kati nze nkubuulira sente zitadde mu kalulu zirina okudda ate nga zibeera internally generated nga ziva muffe bannansi era kati buli avuga piki e Kampala ya boda akalembereza kaweddewo SGS owulira minisitule ogiranga ku TV lunaku beteeketeeke tulina ofuna sente ezagenze mu kalulu bakebera bidduka kukebera bidduka everything gojomanya ekivaako sente sente zirina okudda in our coffers as a must. Okay, that has been the case. Nalabye was it on Thursday minister omu owa on obajita gaming and whatever regulatory authority Rotary ngagamba nti mu next financial year they predict nti buli lunaku bana Uganda bajja kuba bastakinga sente $10 million per day kwekusiba omanyi twacyanguya nnyo sometimes omanyi bagane ne bakisiiga akazigo ndi bw'okyogera mu luzungu gaming and notaries Rotary authority nimbu emyadala abeera zaala kati bannayuganda bagenda kusiba million $10 buli lunaku which is like 38 billion Uganda shillings every day buli lunaku ze basiba either ku simu bakuki nga ze basiba kati bagamba bagenda kweta machine erondoola buli ticket ng'egikubako enjawulo actually Man U ne Arsenal baba bagenda ozannya gwe no stakinga nga URA yafunye eddezaayo kati bwe bakuba oba gogobye oba bakubye yeba already kati ne wali mu kusasula mu India kusasule nayo baba bakulinze kati bakutema mirundi ebiri zotaddeyo ne zogenda ofuna ne batemako yes kuba ziyingidde ziba ziyingidde
kati awo tulaga, but you can imagine $10 million per day. Mu 20 kale akaluka ya kagwa ka Kyagulanyi Wasukera okujja. Bwe basiba internet. Bagamba nti mu kusiba internet twali tufiirwa $9 million per day as a country. Bagisiba esawa zaali mmeka? Sawa zaali nga 10. Esawa zaali nga 10 lowooza awo. Yeah. But every day we are losing $9 million as a country. Olunaku seze tufiirwa just because internet evuddeko. Kati kano ke basibye kano. Ate kati nyingi wali kati resident abaana amasimu geyongedde obungi. Computer zeyongedde obungi. Yes. Ne ba service providers beyongedde obungi. Twali wanega nti bagenda kutusiba. Omusajja we namulonga agamba nti bulijjo namwe muli mu conspiracies. Nbaga bannange ebintu bino ebyaliwo bitubuulira ekigenda okubeerawo. Yes. Era navaano ne mbagamba nti Ethiopia. Ne mu West Africa bali Guinea nabo baali basibye. Ne wane waffe wansi Tanzania baali basibye. Nga bagenda mu kalulu. Naye watunulira kintu ekyo omuganda waliwo kyayita bw'otafiirwa tofuna. Mu economics bakiyita opportunity cost. Lwobeera nga olina options bbiri. Waliwo emu gy'olina okuleka ofiirwe ebibala byayo ate ofune ewalala wadde nga waba tewaliimu bibala bingi singa kiri ky'obeera ogaanyi ky'oba ofiiriddwa oba ky'oba olesse. Opportunity cost oba mu Luganda bw'otafiirwa tofuna. Internet bagisiba tumanyi eriko ebintu bingi. Basiba ne mobile money kubanga tulisi mobile money naye era mostly lebeera there is a way it links to internet. Why want to bamba kosa USSD network ezo ya. Naye it was useful as a country. Kubanga ebifaananyi byewalaba ku Sunday ku makya nyombite motana kudaga ate kati mubisibe. Ebifaananyi ebyo baali bakutte Friday, Saturday ne babisirikira bwe bata ne babita. Senga byafuluma on the night of Thursday and Friday. We would have more death. Nga bwe kyali Kenya ne Tanzania. Social media Gen Z bafuuse Gen Z. Actually, Iran Khamenei by Prime Minister. Oyo Supreme Leader. No, Supreme Leader bamuta Ayatollah. Yo Ayatollah Khamenei. Mukulagira okujjako internet. Naye yagenda okulanga ebifaananyi bimikuba. Yes. N'agamba mujijja ate kati bo babakola nabo binti bajjako internet ne bajjako ne SMS services. Kuba tulisife batujjako ningo sindikira omuntu nti sindikirayo baki sindikira kino. Osobola okwogera n'omuntu. Yeri babijjako byonna. Naye bakulaga nti in only the 12 days abantu be baali bakatta baali 3,600. Government ya Iran. Satu Lukaga. And if internet hadn't been switched off, we would even have more death. So, government okujjako internet, kyali kijiyamba ngayo. In other words, okufuna $1 million babiri lunaku for 4 days is not equivalent to having power for 60 months. Basole banyabo kalako twogera ku nsonga endala zino kwantwogerako kubanga jjukira bingi bino kwantwogerako ekiremega amawulire kyolaba kyekyo oba si kyekyo katujje tova ku mukutu tukomawo. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, buterevu tukyalifa namwe fatuliriza Oliko Impact FM radio Lwasa Mayinja program ekiri emabega wa mawulire. Dr. Galwango mu studios mwali atwogera ku nsonga ebadde mu mawulire byolabye oluusi waliwo ebibeera ate mabega ekifaananyi kyolaba ddala kyekyo kyolaba oba waliwo ekiba ekyekusiga kyona okuba nti otegeera olunaku lwaleero. Tuwumuddemu tube twogera ku nsonga ovosi akalwa kaaliwo naye predictions okuba nti nno emmere egenda kendeera. Tuli mu kye bayita omwezi ogwa Gatonnya amaki amatooke bagamba omusana guba mungi nnyo ne gwengeza emmere. Abamu bagamba tugenda mu njala nga tuva mu kalulu tugide mwezi guno gwa January. Enjala egenda kuvaawa ekisookera ddala webale nnyo ssebo ekisookera ddala last year bwe nali wano nakyogerako konti nno enjala ejja kubeerawo. Somehow nawe nompagira mukko waawo nti erimu oluusi osooka n'obikola kwamu ebituli
naye ekyokulya ntwamaze emyezi 3 tuli mu bululu ate ne mukama n'atuyamba n'enkuba nayo n'asooka n'agigaana mu kkaawo wakati wa November December emmere n'ekala. Yes. Actually mu nnimiro ezaali zikaze eza kasooli nabadde ezimukko abalimi bange gye bali nabadde mpitaayitayokko. Ebisooli bino enkuba bwe yakomyewo mu ale December mid December. Yes, yes. Kasooli yaweese. Yaweese naye yaweekedde waggulu. Oweri yali yakula dda. Yali yakula. Ngatannasaako naye kati yaweese. Yes. Naye kati temuliimu mmere kubanga yagenze okuweeka ng'ate oluyange lwayiika dda. Jjukira oluyange mwe muli amagi. Yes. Agazaalisa ne tufuna kasooli. Abalimi baffe nabagamba nti buli luviiri lwolaba kasooli olwo lumyufu lubeera luseke olutambuza amagi. Nga bw'ogamba nti omukyala enseke zaazibikira bagende bazibukule biki. Yes, yes. Buli luviiri lwolaba luba luseke olutambuza eryo eggi ne ligenda ne lisaala wali ku kikongoliro. Kasooli yagenze okussa nga oluyange lwayiika dda. Kati buli kasooli gwolaba ku gundi ku kiti kya bakiyita batya? Oyinza okugamba ku gundi. Ku kikolo kya kasooli. Asinga wa malibu. Wa malibu. So ensonga yavudde. Kati abadde asuubira nti omunwe guliko empeke zenga 2. Empeke zibeera standard zibeera empeke 4, 4 mu 5, 4 mu 8, 5. So kati asuubira emmeka olw'amalibu agali kasooli. Zinda n'obutawera 2. Zinda n'obutawera 2. Gye tugenda mu njala eyo. Gye tugenda mu njala eyo. N'ekirala waliwo emmere nga lumonde. Lumonde alina ekizibu nti bw'amisingamukko ebbugumu ne limukuba abeera ataddeko ate awuttaala. Ate enkuba bwedda amazzi ne gatonnya muli kati abeera nga awuttaala. Ate n'agezaako okwagala okufubutukako kye bayita sprouting okutojjera. Kumeruka. Kati mu kumeruka mu kutojjera nti ne kasukaali akabadde kasigadde mu lumonde kavaayo n'amaanyi gako gonna ne kasapootinga guno omutunsi ogubeera guzze. Kati n'osanga ekimmonde nga bwewulira ekimmonde nga ne bw'okifumba kikola mazzi kubanga starch oli abeera yasapo. Jjukira starch eyo gye tuyita food mu lulimi lw'emmere nga yo emmere mu science gye tuyita food. Ewa nti ffe food kyenyo kye tulya mu kamwa naye mu lulimi lw'emmere ey'emirandira muwogo balugu kyetumula ekyo kyolaba ekiba kikwafu ekikuumuuko ekyo ye starch. Yes, yes. Buli ne wabeera muwogo ng'omutemyeko eno waggulu mu kusituka bw'ati starch oli Katonda yakola ekimera nti starch oli avaayo najja n'asapootinga omutunsi. Kati ogenda okujja omutema. So omutunsi ne gulina kukozesa ku starch oyo. Okitegedde. Ne okozesa ku starch oyo. Yes. Kaakati emmere esinga bwetyo bwegenze. Amatooke agatera okussa mu November December nago si manene, eminwe si minene. Simply because omusana gubaddewo. Nagambye nti ku Sunday nga zaali 10 nti eyali agula ennyama eri gumu 8 ng'egenze ku mitwalo 2. Kati akawunga kabadde ku 1,800 ku 2,000. Olwaliro katuse mu 2.5 kilogulamu y'akawunga 2.5 ebadde ku 2,000. Ennyingi ennyo zibadde 2,000. Kasooli abadde ku shillings 9 ku 1,000 mu 1,000 ayingidde 1,400 1,500. Kati kitegeeza batolinawo ssente za Africa zewalya ku bukandireeti wo nga zakugwako. Y'omuwadde emyaka 5 agenza asanyuse ng'ogenda kukaba for the next 5 months. So nina ebintu ebibadde bingulumbya mu Western Uganda. Abantu abo balina ente era kyabugagga era gweobeera ng'oli eno oli mu Buganda oli mu Busoga tosobola kuyimirira waali simply because yalina ekyobugagga. Entemu ya million 2 bago omwana tuition yatunda nte entemu actually omwana asoma ku degree emyaka 3 yitagende 6 zokka kubanga buli semester kakadde kamu kitundu oba kale kadde mu 8 omwana agenda asoma. So in 3 years ndino mwana agenda okukola medicine myaka 5
itagente 10 zokka kakati gwe ne Buganda ebusoga eyasiize red sigandi okusinga red kibi kubanga betuwawadde betuwawadde abakulembeze baffe wano mu central ake impozi ndo zango jeko Rakai kubanga butulya Rakai Lwengo Kyazanga Semba Bule Bukoma Nsimbi babakyusizaamuko nodda wano nyugende kusemba Bule nodda wano Mubende nojja Kiboga Nakaseke ne Nakasongola ebitundu byakabeka ebiri eno ku side mukoto kolideyo ka district zauze mu bibiri party eri ku side yente bonna bawadde abente kati bana abene eno bawadde ku red abamu balemereddwa ne bawa kuki ku yellow yes ngabola banti kati for example Nakaseke Central bagitutte Nakaseke North eri abalalo engoma na bisojjo wakyato bawadde yellow mufamu ya Museveni eyo yes kakati bwobanga toli ku bantu abo tulina okuyiiya ennyo obwongo abaana ffe bagenda basoma batya nabadde njugerako n'omwami abeera Palisa nangamba nti abantu abo bayina ente bituufu bayina ente naawo nabadde owulira nti simanyi no vote simanyi nokawo no biki nokawo no vote kompasi nga bagala okubaliyirira ente zaabwe ze battaako okuva eri waggulu ng'okkirira paka eno mbusoga yonna in fact mu Uganda yonna twalina ente kubanga era n'engero zaffe kintu n'ennambi of course naffe ntwalyanga busa omuntu yabeerangawo ku nte nga tuli ne kati ente ezo za migratinga yes actually ebintu byonna bene ebiri mu ssente bimigratinze Buganda yalina amatooke wano sijja kunonya Buganda kubanga abantu bazzi batusenzeemu which is very good bazzi batusenzeemu tutunze amataka naye kati gwa kyasigazawo at least mwebeera yiikeemu ogenda kulundirako ki ekisobola okwetinga ku nte ey'omwankole kuba kati olwaleero embizi eri medium eri 5,000 so wetaaga embizi 4 okwekanankana ente y'omusajja oli miliyoni 2 kati olina okubanga oyiiya nnyo nti abaana bange basome batya badegamba nti omuvubuka oli abeera ebutebo mwami Kanyere musomesa munnange yangamba nti olwaleero abaana abasinga many parents in Butebo cannot afford to take their children to universities eyo miliyoni 1.5 tebagirina era abasinga bagenze mu technical schools which is okay abaana bafune skills ezo naye in terms of management oli alina degree ajja sigalanga akufuga kubeera gwe bajja kulanga omulimu bage tugwa wa degree tekiriiko wano tetunatuuka ku level ndoza neggwanga tetunatuuka ku level egamba government eri mu kupushinga abaana bafune skills very good which is okay nekyewuunyisa balanga emirimu balanga degrees gamba kino kiba kitegeeza ki anti kakati mwami mirundi nga tannafa yayogera ku kigambo reverse psychology kati ekyo sigenda kukyongerako naye kati alina amatu ategeere naye mu Buganda kyembadde nsaba ne Busoga tukole ebintu ebigenda okututekanga kasente mu mpale tukole ebintu ebigenda okuteeka tubeereko n'ebintu ebituwa ssente in the short run ne mu long run katalikirawo biki egera okuba tukola biteeke akasente kaffe mu nsawo mu mbeera ey'obulimi kubanga bwebanga prediction yazze ebyaddala ayituyinza okuba tugirabako omusana gwaka tuvudde mu kalulu abantu baavu kyekiddako katudde program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe gw'ow'emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kakkana omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde okay butereevu omulungi aliko Impact FM kyali ffenna program ekiri emabega w'amawulire tukyagenda maaso twogera ku nsonga ezo munaffe ezibadde emabega w'amawulire ate nga zikyalimu nezitegeeza gye tuli baatugambanga ebyokusaaga nti enjala egenda kuluma abantu ebyaddala yalanse okuluma abantu tuva mu kalulu enenga munange mbera bwetyo eri Dr. Galwango tulina mu studios of course agadeko na gati no katwesibe 2 tulina okuba tune kye tukola okulaba nti mu myezi 5 egiddako myaka 5
myaka 5 gye myezi 6 nkugamba myezi 6 kuba nikiya twali tumanyi nti nno okuluzinga mobile money okuluzinga omusolo gwa bichi ogwenkanakana ne $1 million n'ebizibu 8 tezenkanakana kuluzinga buyinza for the next 60 months. Wow. Chingambye opportunity cost losing $1 million 8 mu nnaku 4 naye ng'oli sure olina obuyinza for the next 60 months which is 5 years. Akati bwe tubanga emmere ebyaddala kuba bagamba ekisooka abantu batambula enfo ky'okulima batambula bagoberera akadodi. Ekyokubiri sente abantu ne beewola ne baleka mu kalulu. Yes. Ekyokusatu gavumenti nayo yennyini yeewola kubanga worldwide oba world over campaign zonna zivujjirirwa okuva sere ziva kuno n'eziva ebweru. Sere tulowooza zidda mu bantu naye ate era still gavumenti ino zisika mu bantu. Anti ino zisika mu bantu? Yes. Eddeyo wamanerenda. Eddeyo. Katubuuza muli n'ebbanga lino omuntu waffe omulimi obutalumwanjala kubanga lwedde ennimiro sasa okuba nzifiira ddala ayina kola atya n'omulunzi. Ebintu biringa 2-3 omulunzi mu Buganda muno okusanga omuntu atali mu gavumenti naye nga omuntu owa bulijjo omulembe guno oguliko myaka 4 myaka 6 nga wakeera bukeezi kukola n'ogula ettaka abantu abasinga tebaweza yiika 2. Yes. Myaka 4 ku myaka 6 nga wakeera bukeezi n'okola nga kitaawo si yali gundi saaba gundi wa saaba gundi waawa omutaka w'egindi nti baakuyulizaako ekinene nnyo ziri yiika 2. Actually even statistics tugamba nti average household is 1 hectare which is 2.5 acres. So kati yiika 2 awo wetuli. Yiika 2 ogenda zikolerako ki? Ate bano abataka abaaliwo obanga okyalinawo okutaka ogenda kikolerako ki? Njagala tukomparinga embizi n'ente. Kugambye ente enkulu eri mu $2 million and that is overrated ninga kamu kitundu kamu 8. Byeyo. Embizi wetaaga embizi ziringanga 3-4. Kale katugambe 3 okuweza beeyi y'ente emu. Ente emu tosobola girundira ku yiika emu. Ate tosobola kulunda ku yiika emu tosobola kulundirako nte. Tekisoboka. Presidential model ogikubye ebimu bituli. Tekisoboka. N'obanga olimye muddo tosobola kukuweza muddo buli sante ku yiika emu. Ente zino ez'omukiyumba actually ente y'omukiyumba eyinza okulya kilograms nga 2 ez'omuddo buli lunaku. Osana amazzi tizoke bidamala 3 byangu ofuna naye omuntu otogulina. So nga ate embizi osobola okulunda embizi eziwera 2 ku yiika emu ogisobolera ddala. Embizi emu omwaka enkazi ezaalamu mirundi 2 egenda kulya ki? Because awe tujja embizi nyangu nnyo okuliisa. Embizi eringa muntu mwangu okuliisa embizi giconditioning nti ojja kulya ssaawa 2 ku macyango akazuuka oddemu ku 8 12 oli ekyeggulo weebake. Embizi nyangu nnyo okuliisa. Genda ofune ensigo zaki ensigo z'amapaapaali gano aganene sigaagala galya naye galiisa embizi. Amapaapaali ago galaba amanene ago gasimbe in 5 months gabeera gakoze eki gabeera gasizzaako. Amapaapaali ge tufumba tuliisa embizi. Papaali balifumba olifumba n'oliwa mu kadoozi kamukene kava embizi yo kukuwunyiriza nga lyengedde nga to olitema to nga bulaba ekobe olimanyi. Ndimanyi ekobe twagalyanga mukyale waffe ninga abantu batukuba nti gajja kuleeta enjala. Bagasibira ku mmere naye nga si malungi kulya galeeta enjala. Science ali bwati jukira gote bagalima okera bukezi mu kibira ganoonya olusali gakwata ne ku bitooke ne galanda ku bitooke anti gote bagalima njera kajira ne bwo batolimye olisho wali emmere kati bakatalibeerayo mufudde so kati galinga makobe mpapa wali agate gabala gasaka ebintu byanga 23-45 ninga ate binene ne bwotema only 2 pieces pa over 1 piece per pig per day. It is enough to take you for 1 month. Embizi yo tuka slaughter weight wetaga mitwale myezi 4. Embizi slaughter weight kilograms 5 nkaaga. Embizi betuse mitwalo nkaaga.
So in 4 months amapaapaali gano bw'otema epaapaali etto libamu amasana mayitirivu. gwe tulaba lumonde. Lumonde bw'obeera ng'omugjayo ku kikata agirako amasanda. Tomuwata n'omufumba ne gabula. Butereevu. So kasofumba nosamuka mukene kukwali go gadda kungulu amasanda ng'ogajjako ng'ogayiwa. Yes. Obeerawo ne supplementary feeding gy'okola naye okusinga embizi gyetaaga amazzi amapaapaali ago bw'obeera ng'ofunye n'obeera kilo ya maize bran emu buli lwaggulo n'ogigiwa kweyeebakira. That is enough. Embizi eyo ogenda ogitunda ekinene ennyo mu myezi 4 oba ogitaddemu 2,000 n'ogitunda 6 olina 4,000 ng'amagoba buli mbizi. Ente yeetaaga emyaka 2 okuweza akakadde kamu n'ekitundu. Kati gwe w'embizi emu oba bwebanga embizi wagize ya kuzaala ne buzaalira ebyana 8 buli season buli kabizi ka 10,000. That is 1.6 million in a year. Omwana wajja asobola okusoma, omusajja w'e Busoga, omusajja w'e Buganda. Omwana ajja kuba asoma. Bine batugamba nti Buganda tetulina kye tutunda, Busoga tulina kye tutunda. Yes. Tukyuse narrative eyo. Tusibe abantu ve wano dokita. Bayize kati kyemmanyi. Mbadde ntandika butandisi. Awulire kwata. Bannaffe. Tukozese bye tulina. Tulina emyezi 6 egy'obujiji. Kwa twanyizizza jjajja Buganda ne Busoga awulira olulimi lw'enjogera wanyizizza jjajja. Twesibe 3. Aya basi. Kano ketulabyo kano ketuyisemu 2,226. Kitulaze kyasobola okukola bw'omunyiiza. Kano keyasonga mu mwana you idiot wali waleka wempe. That is the Musevenology gwe mbagamba. Aya basi. Munanga tuliza kati nno tegedde ekiri emabega w'okulonda nonyiza jjajja. Programu ekimega amawulire behind the news bwetu tamuna kwa leero basitebule banyabo tubategeeza embajukiza bulijjo nti tukimanyi mu nsi yonna yeffe ekisoro ekifuuyira emmere gye tugenda okulya n'ogobamu ebisolo bireme kugirya ng'obifuuyiddemu obutuwa kyokka ate ekyewuunyisa gwe n'ogirya oluvannyuma ng'ekuze. N'olw'ensonga twekuume gw'osinga okuweyagala era kuuma omubiri gwo. Mbe bulungi mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.